Vladimir ku ssimu kati mwebyo byetulengedde oba byetufunye oluvannyuma lw'essimu Vladimir Putin omukulembeze wa Russia oyetetera kwogera nnyo ebiseera ebisinga bwabikolwa avudu n'ategeeza President ategeezezza Putin n'agamba nti Kiev ne Moscow, Russia ne Ukraine will immediately start negotiations. Agambye nti okusinza ku byetwogedde Russia n'eggwanga lya Ukraine tugenda kuba tutandika mangu ddala ceasefire ziri serious. Bino okulabika nti bikoma. Putin bw'atu bw'ategeezezza mangu ddala nga bwakava ku ssimu bagambye nti essaawa zibadde 2:02. Putin ategeeza n'agamba nti bye boogeddeko bibatadde ku right track mu kuteeseganya. Era n'agamba nti Russia is now ready to work with Ukraine on a memorandum about future peace accord. Baagala bafuna memorandum enaafuga enteeseganya zonna ezinaagenda maaso n'okweka nti oba oliawo ziddirira. Putin yeebazizza Donald Trump olw'okusapootinga oba olw'okugenda maaso n'okweka nti akiwamu omutwe okuzzaawo direct talks wakati wa Russia ne Ukraine. Era n'ategeeza nti bakkiriziganyizza ne America nti Russia will propose and is ready to work with the Ukrainian side on a memorandum on possible future peace accord, defining a number of positions, principles of settlement, timing of a possible peace agreement. Kati mubino bagambye nti Russia egenda ku proposing bajiwadde omukisa America nti bakkiriza Russia proposing mu memorandum eno bagenda kuteekamu ki baagala ki Abarussia olutalo luggwe. Era nti mu memorandum eno yegenda okusinziirako ebyo bye bagenda okuleka nti bateesa bakkiriziganya oba tebakkiriziganya mu ngeri eri direct. Naye tetutegedde mu bino byonna ebibaddewo nti bwe bagamba nti direct talks zigenda kutandika Russia egenda kuleeta Putin atuule ne Zelensky, kubanga ekyagaana Putin okutuula ne Zelensky yagamba nti tali legit mu mateeka talina kubeera mukulembeze kubanga yagaana okutegeka okulonda. Akigumiza nti eggwanga lya Russia niwankubadde nabo babadde mu lutalo naye ate bo baalonda. No n'abuuzwa nti lwaki mmwe temulonda oyo temumumpa sijja kuba nti ntuula naye naye ng'omwogezi wa gavumenti y'eggwanga etibwa erya Russia gwe bayita Dmitry Peskov bw'ati agenze maaso n'okulabika nti ategeezezza nti ebibaddewo bibaddewo bakkiriziganyizzaako naye Russia tebagenda mupapya. Omanyi akaabwe tekeebulizaayo bagambye nti ffe tebagenda kutupapya mu byonna ebibaddewo. There is no deadlines. Ekitegeera era tewasobola kubeerawo n'emu. No deadlines and there cannot be any. Ffe temugenda tugamba nti kati oba mutandike kati nedda babagambye ffe tetugenda kupapa. Kituufu buli omu ayagala kino kibeere kya bwangu, but of course the devil is in the details. Bw'atyo bw'agambye Dmitry Peskov. Abarasha bagambye nti okwogera twogedde boogedde okumala essaawa 2 naye kye tuddamu temugenda kutupapya. Tujja kwogera naye temugenda kutupapya, ffe tetuli ku bwangu nnyo mugoba ki. Kati embeera bwetu bwegenda maaso n'okweka nti etambula bimu ku ebyo byetutegedde naye nga oluvannyuma lw'essimu ng'ewedde ab'ebulaaya babadde balinze. Omanyi ejjonna bagambye nti akasajja tebalina direct contact nako tebasobola kakubira ssimu ka Vladimir keematiramu ate kamanyi kabasinga bingi ate kamanyi kabasobola kabeewulira nga tekuli America. Abo baana Abangereza mubala bakuzimbya bunyama bano ba Germany simanya baani Bangereza ba Belgium naye nga tekuli America babeera bwana ku Russia. Tovola babanyooma nnyo abo babeera baana tewali asobola kutambala Russia nga talina America. Kakati bonna nga bwe nabagambye n'oko luyise nti babadde bali awo nga balinze kiki ekigenda okuva mu ssimu. Essimu olugivuddeko Donald Trump agenza okulaba nga Zelensky obedde ali bubi n'akuba mangu nnyo n'akuba essimu waayo. Omusajja agambye atya abakulembeze b'e Bulaaya abalala nga nabo balina kuwulira okuva mu Trump. Akasajja kagambye katya wamukalita katono nga bakabuuze wayi
babuuza Trump tubogera na Putin sajja kagambye katya Zelensky gwe basoose okubuulira n'abakulembeze abalala. Trump n'abagamba nti okay twogedde naye si mubi asobola okuteesa akkiriza tujja kuba tukola ki twogedde ne ku kifo oba oliawo enteeseganya gye ziyinza okubeera tusobola zitwala ettake oba Switzerland oba Vatican okusinza ku Donald Trump. Era Zelensky n'ategeeza Trump nti bw'aba bw'atu bw'agambye naffe tuli ready nnyo wonna we tunaagenda oba tugenda Vatican oba Turkey oba Switzerland tetulina buzibu bwonna oba oliawo. Era abakulembeze okubadde Ssaabaminisita eggwanga lya Italy gwe bayita Giorgia Meloni ayogedde ku lw'abakulembeze abalala ab'eggwanga ab'omukago gwa Bulaaya n'ategeeza nti bonna bagenda maaso n'okwaniriza oba oliawo byonna ebivudde mu nteeseganya wakati wa Donald Trump ne Putin okumala essaabbiri n'ambira. Kaakale mu bufunze bagambye nti zibadde positive ababiri era ne bano ne baba nga bazaaniriza nnyo nti waakiri Putin akkiriza wabeerewo direct talks wakati waabwe. Tegeera waakiri akkiriza nti wabeerewo direct talks era nga zigenda kuba zitandika. Newankubadde ate era Peskov omwogezi wa gavumenti ategeeza nti temutupapya nnyo beematira ate tebayiraze RS Samati abalina emizinga egisinga abalina nuclear yasinga mu nsi yonna bateesa beematira. Kaakati era bazzeemu ne bakitegeeza nti okuteesa tugenda kuteesa neffe temugeza ne mutuwa deadline nti Russia bw'otateesa bw'oti nedda tukimanyi tugenda kuteesa temutubapya nnyo ate temutupapya nnyo. Kale nno bimu ku ebyo bitonotono bye twongedde okuleka nti loba okuva ku ssimu wakati wa Donald Trump okuva ku ssimu wakati wa Trump ne Putin boogedde ensonga eziwerako naye anti era Putin azemu n'akiggumiza akigambye mwami Donald Trump ku ssimu n'amugamba nti naye jjukira tulina ensonga ezitulwanya nga nkadde twagala ensonga ezo zikolebweko. Putin aggumiza nnyo kyayita root causes ekyaleeta olutalo yagamba nti nga tetugenze maaso na kukijjawo tuba tetulina kye tukoze. Mwewale tuliriza n'okutugoberera abashipu yethas beesige basabaze ebyamaguzi mu bwangu ddala okuva e China ennaku 17 biba biri Mombasa okuva e Mombasa paka Kampala ennaku 3 oleeta container namba okuyagala kwegatta ne bano omukuleetwa groupage bagenda kuyambako n'okuweereza ssente China ate bakuyunge ne kuba supplies abatuufu e China bakulamuze n'obutale bwe China bakola clearing ne forwarding genda ku Mansa Plaza level 2 room number S13 balinaanyi Equatorio Mall. Esimu ya noti musamu noti emu nyamukaga emu lukaga kyenda noti musamu noti emu nyamukaga emu lukaga kyenda. Songa empira egiyitibwa SMK gyoba weekwata weewale obubenje ng'okozesa emipiira ate munnange egitali mirungi weewale obubenje ng'okozesa SMK tires emmotoka ennene n'entono bali wali ku Bombo Road opposite Bat Valley Main Gate ntinda ku Shero empiira egyo weegiri Rubis Bombo Road ne wali ebwe bajja ku Rubis ojja kuba osangawo empiira egyo. Omuvuzi w'ekidduka kuba ku noti 7 noti 7 8 4 noti 7 noti 7 8